Abasirikale ba poliisi ababeera mu barracks ya Clock Tower Katwe bali mu kusatira olw'abasiraamu abatwala omuzikiti gwa Clock Tower okubawa ebbaluwa ebagamba okuva mu kifo kino nti beesenzaawo mu bukyamu. Where next should we go? Because they have just come abruptly. We have not been knowing anything. They are telling us they are giving us 1 month to leave the place. Omuzikiti guno gutwalibwa Amir Daula Sheikh Sulaiman Kaketo nga gwali kenkana mu mwaka gwa 2005 wakati wa railway Umeme n'abasiraamu wabula ne bateekawo abasirikale okusobola okukuuma obutebenkevu ku balina enkaayana n'ekitundu ekyali kirimu obumenyi bw'amateeka. Bano omusasi waffe abasanze mu kifo we baasenga nga bali mu lukiiko omubadde ne ssentebe Mukasa Lutu wabula terwetabyemu basiraamu. Kati bwe wajja eno pulojekiti ya flyover abasiraamu ne batugamba bannaye lino ttaka lyaffe twagala kufunawo bano baagala kutuwaawo kasente ne batu era ennyumba zonna ne bazimenya ne zivaawo ne bagamba mba mwagala mwenyigaawo mu masannyalaze ne batusindika okuva wali wonna sayiti eyo woogiraba ne batusindika eno emabega mu masannyalaze naye kati twewuunye essaawa zino okujja nti neeno mu masannyalaze batulumbayo batugobawo kati ffe tulagewa bwe bandibadde nga baggala otugoba bandibadde batuula ku ntebe zaabwe ne bagamba abasirikale baffe bano tuli bagoba naye bagenda kutandikira ku ki. Ssentebe Lutu ategeezezza nga bw'amanyi ku nsonga zino wabula n'alaga omugaso gwa barracks eno mu kitundu kyabwe. Kakati okubagobawo kwabwe kitegeeza nti ekitundu kigenda oba omuluka gwonna gugenda kufuna ekizibu kubanga bangi abakabira poliisi kubanga enkuba kasita etonya ebikyafu bye byonna ebiveeri byonna bijja eno waffe ne biggwera eno naye kale ffe ng'abasirikale twakigumiinkiza ne tugamba iti okay ebyensula e Kampala si byangu leka tuteekewo ku obuntu buno tubeerewokko naye okuteekawo obuntu tugenza okulaba nga bannaffe ate abaatwawokko okwawo okubeera batuvuddemu. Ku lw'abasiraamu Sheikh Muhammad Kamwenda agamba balaba abantu buli lukya nga beeyongera okwesenza ku ttaka ly'obusiraamu bukyamu era baagala babafunire gye babeera. Ekitundu kyaffe kino ekyo kye tubagamba twakipangisa projekiti ya gavumenti eriko gye mumanyi ekola ku Clock Tower era ekitundu ekyo nga balina okukikozesa abantu abo okuva mu Gwokusatu ne tubagamba bakole kibaveewo naye olwa covid ne baba nti baali tebannabakola kikuvaawo ffe abantu betugamba okutuviira be bano we twatadde enkondo tuga nti abagwa eno ettaka lyaffe ffe we luyita. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti ensonga zino bazimanyiiko. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino Crab Kiditi.